Tongo yekolera gigange musiye muteba musuze mutye okusinziira ku budde n'ensi mu muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Kaakati vidiyo eno ngikoledde ggwe omulonzi. Ggwe omulonzi yalonda omubaka mutakkuta, ggwe omulonzi yalonda omubaka mutamatira, ggwe omulonzi yalonda omubaka kalinkwe, ggwe omulonzi yalonda omubaka eyavudde ku sayidi y'abanyigirizibwa n'agenda eri abanyigiriza, ggwe omulonzi yalonda omubaka eyavudde ku sayidi y'abakaaba n'agenda eri abakaabya, ggwe omulonzi yalonda omubaka eyavudde ku sayidi y'abatalina ddagala mu malwaliro abafiirayo olw'okubanga teri ddagala n'agenda ku sayidi y'abalya ssente ezaaliguza eddagala mu malwaliro. Ggwe omulonzi eyalonda omubaka eyavudde ku sayidi y'abasibwa n'agenda eri abasiba. Ggwe omulonzi yalonda omubaka eyavudde ku sayidi y'abatulugunyizibwa n'agenda eri abatulugunya. Ggwe omulonzi yalonda omubaka eyasazeewo okusala eddiiro n'agenda ewa Museveni. Ggwe omulonzi yalonda omubaka eyasazeewo okusala eddiiro n'agenda ewa Muhoozi. Wuliriza bulungi vidiyo eno buno obubaka obulimu bwonna bubwo. Bano ababaka be mulonda si kyekizibu kya Uganda. Oba osanga bo bali mu kugoba birooto byabwe nga baatukozesa bo batuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Ffe mu audio production omuyimbi yajjanga mu studio ng'akunoonyamu hit naye nga naawe omunoonyamu hit. Tuyinza okuba twali tubanoonyamu Uganda empya nga nabo batunoonyamu Uganda empya ku lwabwe si ku lwa bannayuganda bonna. Kati abantu bano si kyekizibu kya Uganda. Era ekikolwa kye bakola si kyekiva ennyo ekisinga. Ekikolwa kye bakola si kyekiraga okulya mu nsi olukwe, naye ate mmwe babi abasinga mmwe abalonzi. Mmwe muliddemu ensi olukwe n'okusinga bali, kubanga mulese abaliddemu ensi olukwe basigale nga bayinaayina. Nkiddamu bano abatulyamu olukwe abafaanane abakola ebikolwa by'okulyamu ensi olukwe ne bannayuganda abanyigirizibwa olukwe, ebikolwa bye bakola binene weewaawo naye ate bitono nnyo ku kikolwa mmwe abalonzi kye mukola. Mmwe mukyasinza okulya mu nsi yammwe olukwe kubanga mulese abalya mu nsi olukwe. Mmwe mukyasinza okwonoona ssente z'eddagala lya malwaliro kubanga mulese abayonoona ssente z'eddagala mu malwaliro bayineeyine. Abantu abo nkakasiza ddala bulungi bakyajja mu constituency zammwe naye mubatunuulira butunuulizi. Bwe wabaawo okuziika ng'okwo najja ne yeereeta mu muwande nga bw'ali MP omulungi, ani yalonda MP nga wamulonda kuziika? Bajja ne babatega obutamu ne babatega zitenti ng'omuntu waafa ku kyalo munone nga bunonyi ku ofisi ya MP w'ekitundu tenti munoneewo bunonyi ntamu. Twaha Kagabo aweereza n'amabugo ng'omuntu afudde munoneewo bunonyi ntamu. Ebyo abimala ng'omuntu afudde walondako ku Twaha Kagabo okuziika. Abantu abo bakyajja mu constituencies zammwe ne mubatunuulira butunuulizi. Gwe era sooka weebuuze lwaki mu bintu byonna yabawantamu, lwaki mu bintu byonna yabawa tenti zikola kuziika, lwaki tabawa ku bintu ebisobola okwongera ku by'obujjanjabi. Nti abafudde olw'okuba ye yali adda ssente zaaliguza eddagala mu kitundu mwakiikirira. Abafudde abo baawentamu baawa tenti. Mumuwane nga bwali mubaka mulungi, mumuwane nga bwali muntu w'abantu, kyokka ng'ono omufu yennyini gw'abalaga nti azze okuziika akontributinzeko ku nfaayi. Omufu oyo ayinza okuba afudde kabenje. Omufu oyo bw'aba afudde kabenje ono yalya ssente z'oluguudo, kubanga kati obuguudo bwe Uganda mwe tutambulira bwe buguudo bugenda ku bijja n'amanya akakuba kagenda ku bijja. Abasiraamu wano we tusomera la ilaha illallah akakuba ako mukalaba nga tugenda ku bijja oba nga tukkirira ku bijja. Akakuba ako mukalaba z'enguudo z'e Uganda naye nga lwaki lwa ssente ya mwi wa musole yalikoze enguudo ekozesebwa okugula abantu nga Twaha Kagabo, bakazi we Bashiri Mbaziira, ono ow'Enjebu. Kyokka abantu b'omu kitundu we bafiira ku luguudo ng'olwo, abantu b'omu kitundu we bafiira ku luguudo ng'olwo, ono najja ng'aguluba n'entamu ne tenti n'amabugo naye nga contributinze direct mu nfa y'ono. Ggwe omulonzi yalonda omubaka oyo gwe nkumenyedde njagala okikutegeezaako kino. Buli omubaka oyo lwafuna ssente aba atutte ssente za kitundu kyammwe ez'enkulaakulana. Ebiseera ebisinga Museveni bw'aba agula, sina biseera bisinga naye Museveni bw'aba agula abantu tabaguzisa ssente za nteeze. Tamala kutunda ttaka lya muzeeyi Amos Kaguta awummule mirembe.
tamala kutunda ebyo byayinako obwannannyini naye ssente z'eggwanga zennyini zakozesa okugula abantu abo kakati bw'agula omubaka w'ebukoto oba ow'ekawempe aba atodde ku bajeti yammwe ab'ekawempe Kazibe Bashiri Mbazira bwaweebwa akawumbi eddwaliro ly'ewammwe liba terigenda funa ddagala omubaka wammwe ssente yaziridde dda Twakagabo bwafuna akawumbi oluguudo lw'eyo ewaabwe ebukoto luba terugenda kuzimbibwa ono Abedi Bwanika abantu b'ekimanya eddagala lyammwe yali lyadda kubanga ye mubaka wammwe gwe mwatuma obbakiikirira era yabakiikirira era n'abaliira oluguudo lwammwe n'abaliira eddagala lyammwe kyokka kya nnaku nnyo ono alidde oluguudo lwammwe ono alidde eddagala lyammwe ono alidde ssente zammwe bwe mufa olw'okubanga yali adda ssente zammwe ez'enguudo oba ez'eddagala bwe mufiira ku luguudo aba yali ez'enguudo bwe mufiira mu malwaliro aba yali ez'eddagala naye bw'ofa n'akulaga nti aleese ttenti n'akulaga nti aleese entamu era ne mumukubira nnyo obugalo omubaka waffe twafuna ono twamala aziika akola biki naye nga olwo olumbe lwennyini kwali alukontributinzeeko abantu abo bakyayita eyo ne bagenda mu maka gaabwe ag'omu byalo abantu abo bakyayita eyo ne bagenda ne balaba bamama baabwe kuba abazadde baabwe abamu ku bo bali eyo abantu abo bakyayinaayinira mu mmwe that's why nkugambye Kazibe Bashiri Mbazira Twakagabo Abedi Bwanika ono w'enjeru yani erinnya linvudde mu mutwe n'abalala bangi abazze balyamu bannayuganda Olukwe ne bava ku sayidi ey'abanyigiriza ne bagenda ku y'abanyigirizibwa ekyo kye bakola si kyekibi ekisinga era si kyekiva ekisinga naye ate mmwe kye mukola ekyokubatunuulira obutunuulizi nga bakola ekiva ekisinga kye kye mukoze kifuuka ekiva ekisinga bano sigenda kubayita bali bankwe mu nsi abasinga bano si be balidde mu nsi Olukwe okusinga mmwe ababatunuulira obutunuulizi nga balya mu nsi Olukwe nkiddamu bano ababaka si be babe abalya mu nsi Olukwe okusinga mmwe ababatunuulira obutunuulizi nga balya mu nsi Olukwe mbagamba mmwe kizibu kya Uganda omuntu ng'oyo ng'abayitako ati eyo omuntu ng'oyo nga mumutunuulira mutya mumanye ennyumba zaabwe amaka gaabwe ag'omukyalo mugamanyi ekyokukolera mukimanyi kubanga abamu mu bo bajja tebagalina bagazimbye mumaze kubalonda ekitegeeza nti amaka ago nammwe gammwe nkiddamu abamu mu bo tebalina mayumba mu byalo bamaze okubalonda ne bazimba amayumba ng'ago mu byalo kitegeeza amayumba ago gammwe kubanga mmwe mwabalonda kuba bagazimbye mumaze kubalonda mugalinako obwannannyini omuweesi akkirizibwa okuweesulula kye yaweesa omubumbi akkirizibwa okuwumbulula kye yabumba mutegedde kyentegeeza abantu abo ne babayitako eyo yadde olube yadde ejjinja ku mmotoka ye yadde okugenda mutemetema olusuku lwe lwayina yadde okugenda mutemetema ebisolo bye byayina yadde okugenda musanyeewo ebye byayina yadde okumulaga nti temuli bamativu n'ekikolwa ekyakoleddwa yadde okumulaga nti temuli bamativu n'okubavaamu n'agenda ku sayidi y'ababanyigiriza amala okubbayo obusente yabaleetereyo obubiina mbw'abateeramu ssente omubaka waffe atuteereddewo ensawo ya bukadde 2 naye nga omuluko oba constituency gy'ataddemu ensawo ya bukadde 2 erimu abantu omutwalo mulamba gabanyamu abantu omutwalo mulamba bagabanyemu obukadde 2 buli omu afuna mmeka mmwe mwasoma abayivu mu nnyanguyizeeko gwe omugabo gwo ku ggwanga gw'omulonzi ogenda kubeera satisfied ng'omugabo gwo ku ggwanga gwa nusu emitwalo ng'ebiri oli gyakulimbisizza musimanya alese emyoga mu kitundu n'owulira nti omuluka mulamba ogw'ekirokola Butambala bagutaddemu simanya emitwalo 5 obukadde oba 5 waliwo babuteeramu obukadde 5 kirokola Butambala mubaba obukadde 5 naye ng'omuluka gwa kirokola Butambala gusukkamu abantu omutwalo buli omu agenda gabana mmeka ogyo gy'emigabo gyammwe mmwe abalonzi lwaki babasiba Batambala ku maaso lwaki babalimbalimba buli amala okubba akomawo na bitamu oluusi bakomawo na bimotoka biddusa balwadde mu malwaliro babalimba mu ambulance ababajjegga abasinga bagenze bagulagula bya ambulance ebimotoka ebiddusa abalwadde mu malwaliro bo bye bayita bya ambulance wagwiridde kabenje ne kijjanga kiwoggana
ne bakusuulamu naye nga mu kimotoka mwe bakusuula temuli yadde empiso temuli yadde panado temuli yadde ekyuma ekikuteekera ku oxygen okwatira obulamu nga bw'otuuka mu ddwaliro so nga ekitegeeza ambulance mu luganda olutuufu wadde saasoma ambulance kitegeeza eddwaliro eritambula naye oli abaleetera ekimotoka ekiddusa abalwadde mu ddwaliro n'abagamba nti mbagulidde ambulance tukkiriza weebale nnyo okutugula ekimotoka ekituddusa mu ddwaliro waliyo ki eddagala siri sente ze walya sente zaaliguza eddagala mu malwaliro keeka akawumbi ke baakuwa mbagambye ye Museveni buli gwagula omubaka atoolako bajeti ya kitundu kye kakati gwe munnayuganda omulonzi nojjoba nga totegeera bulungi kulabira bintu wala onsonyi okugamba kuko mu ngeri y'okutyobola omubaka n'owulira nti bamuwadde ssente leero n'abaleetera kyambulensi ne mukuba nnyo engalo nti 226 tukulinze nga mbaga naye nga ne mu ddwaliro gye yagenda okuddusa lazima eddagala teririyo kubanga ono omubaka ssente yazirya dda mugabo gwa constituency yagulya dda naye ne mubatunuulira butunuulizi bati be babaka baffe tubaleke be babaka baffe abamu mummwe mukuba ebimireyo gye mubeera ate maama bali babalaba kaki mukuba emimiro mukolima kwa ttaani golowooza senga ebikolimo byali bikola senga ono Museveni akyaliwo tumukolimidde naye akulaga akyali mulamu assa abaana baffe tukolima bukolimi naye aliziika bibye byanaye bikuze bitamiivu byakukyalo naye bitandise ottemula nabbe ettaka ly'abantu muli babalabaka mukomina omulimu gwammwe omukulu kukomina naye nga temumanyi kuteekinga action omubaka ng'oyo tomukolimira bwe mumulaba mu kitundu mukimulemese mukimunyiye tewaliyo imaamu n'omu ayinza kuleka muntu kuyingira n'embizzi mu muzikiti bagumulemesa ate mu kugumulemesa ayinza n'okufuluma nga bamubye emiggo siyinza kgenda n'amasannamu mu kkanisa mu ekereziya katolika tesoboka la ebya Katonda bya Katonda n'ebya Kaisaali bya Kaisaali eby'embizzi bya mbizzi n'eby'emizikiti bya mizikiti sisobola kujja na chupa ya Uganda walaji n'enyingira ku muzikiti ekibuli ne bandeka nnyingira abasiraamu batabuka bamuleka mutazina embizzi okuyingira ku ttaka ettukuvu ng'emizikiti ze lyatunda edda muleka mutazina embizzi okujja nga zisaalimbira mu constituency muleka mutazina embwa ezitalina wuzu kuyingira mu mizikiti muleka mutya abantu ab'ekikanga kino okusigala nga bakyabalimu yadde okumuŋŋoola yadde okumuboola yadde okumukuba olube yadde okumukuba amayinja you are just look at them bali babalaba kati idiot mwe kizibu kya Uganda n'okusinga bano ababaka sibalaba nga abalidde mu nsi Olukwe naye mmwe mwentunuulira nga abalidde mu nsi Olukwe okuleka abalidde mu nsi Olukwe ne basigala nga bayinaayina kino ekintu kirina kuggwera kuggwa omulonzi gwe bbosi w'omubaka tokkiriza mubaka kuvuga mubaka alina kuba servant wo so si gwe kubeera servant we servant bw'akola ensobi bamukola ki bamugoba abantu abo gye munaakoma okubaleka nga bajja mu constituency zaffe gy'emirundi gye bagenda okusigala nga babamanyiira n'abalala basigale nga bagenda bagamba twakagawa bwe yazirya tewali kyamukolwako nankazi bwe Bashiri kaŋŋende ono omugalaatiya ayina emabega emuserebenzi ono Abedi Bwanika wazirya teri amugambako nankanzire ono Bashiri kazibu alina omutwe ogwatta nnyina nga amuzaala bwazirya teri amugambako n'owenjeru kazirye munnange ojja kwesanga nga kyandadde nga buli omu alya kubanga bw'olya bakuyeeya buyeeya ne kiggwa teri kikolwako naye abantu abo bazimbye amayumba mu bitundu gye baava ng'ate mmwe mwabalonda abamu bagazimbye juzi toli abalamu nga mumaze kubayingiza paalamenti kitegeeza bagazimbye mu ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo mugakoonewo mugagjeewo embuzi zaabwe ebisolo muzirye sijja kugamba muzitte naye muzirye ezo mbuzi zammwe ente ze muzirye mumuteekeko akakwakulizo nti gwe okuyingira eno olina kusooka kusaba visa lino terikyali ttaka lya kitaawo na nnyoko kubanga watunze ensi oba watunze constituency kati okugiyingira olina kusooka kufuna visa kusaba lukusa okugiyingira naye mutunuulira batunuulire ne bajja nga bayinaayina ne bajja nga bandaala as if everything is okay omulala nayimirira ku TV nga lina eddebi limulabi nze ndi wanoopo
okolagana muhozi tekinzijja mu Nuupu idiot kulowooza Sitaani okuva lwe yawukana ne Katonda baali bazzeemu okusisinkana Sitaani okuva lwe yagoba mu ggulu baali bazzeemu okusisinkana ne Katonda baganda bange muleme tubuzaabuza ndi musiraamu naye ndi embizzi gyekiri ekyo nze ndi musiraamu naye embizzi empoomera gyekiri eno Nuupu eringa ddiini ya busiraamu muhozi alinga embizzi nkiddamu Nuupu weba ddiini ya busiraamu muhozi alinga embizzi mu muzikiti eri haramu era tosobola kujja nga weeyogeza gwe omusiraamu bannange nze ndi musiraamu sinnava mu busiraamu wadde nga mwandabye nga ndi embizzi era embizzi empoomera ze nja kulyanga embizzi yange nga bwe nkomawo mu busiraamu la tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi ekyagala ono muvubuka musumba omulungi Bugembe yaluyimba nsonyiwa okuyita omuvubuka mpubyemu Bugembe yaluyimba tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala kakati bano bakulaga nti bakyali mu nkyukakyuka kyokka ate bakolagana n'abatta bannankyukakyuka oba bakolagana ne point yatuleetera okuyingira mu nkyukakyuka tosobola kubeera munnankyukakyuka ng'ate ogenze oteesezza n'oyo eyakufuula munnankyukakyuka kubanga by all means Museveni yatufuula bannankyukakyuka twanyigirizibwa ne tugamba tutonzeewo ekisinde tugenze kwenunula kati bwe nziramu n'ensinkana Museveni mba nkyali mmeenunula ng'ate ensonga lwaki nali nagenda mmeenunula edi eze nnafu ne babazannyira ku bwongo politikisi si wabulabe owabatemu mwe ababaka abasinga oyo twakagaba oyo alina obunnyo obumulinganga obwameketanga obumekesi muwogo omanyi obwo obuvubuka obulina obunnyo obwamenyekamenyeka eno bweba bwakula bumeketa muwogo nga bususira kuli ne kajja ne kasinika ebinnyo nzaani atasisinkana fasiti saani kazze n'amaalo gonna katunula ng'omusizi omanyi kaali kameketa amannyo mu buto naye nga nzijukira ddala bulungi Ashirafu obuzibu bwe yafuna yabufunira eyo tuba tukomyawo Ashirafu e Kampala Franka sente zanattibwa ku roundabout e Busega because of that idiot sawe na kugamba bannaye muvemu oyo politics oyo muvemu fe tukolagana na buli muntu naye nga gwakolagana naye mu kampeyini eyamuleeta waliwo obulamu bw'abantu abaafa waliwo n'omu akyalina essasi mu mutwe because of that idiot ne mu butunuulizi ne bubajjamu nze nsobola wadde nga nsisinkana muhozi naye nze gwe mulaba wano nkyali wa Nuupu since when ng'omwezi gusisinkana n'enjuba twabagamba ffe tuli njuba Museveni mwezi bwe tujja tuti alina okuvaawo bw'ajja ati tulina okuvaawo tetweraba mu bwenyi yenna okikola ku lulwo mwabalonzi buno obubaka bwammwe ekyokukola mukimanyi you know what to do mubeere bulungi mwiraba